bakayanira ku social media ne mu bintu ebyenjawulo tebakayana kubanga baagala Katonda, bakayana kubanga kino kye bali bankwe wakati mu kulowooza nti baagala Katonda. Uliriza bulungi. Nze tekinneetagisa kwanika bwerere bwa muganda wange. Nkusaba owulirize bulungi n'obwegendereza. Kinneetagisa kugenda musisinkana nsobole okwogera naye ng'omuntu kubanga Bayibuli bweti bwetugamba. Uliriza. Baana ba Katonda ndi wano bagamba mostly mwe abagenda okuba mu mulembe oguddako kubanga emirembe gikaddiwa ne gigenda naye kyabulaba okubanga gwagenda okukaddiwa n'omulembe ogwo ate mu bubi kyandibadde kya mukisa nnyo omulembe bwe guba gukaddiwa wesigala ng'oli mujja. Kisoboka okuba ng'ogenda nagwo naye togenda nagwo mu bubi. Kati abantu be mulaba eyo ku mikutu simanyi alinga alumirirwa ekkanisa ayogera ku mulokole munne bujja malala butangaliza omuntu yenna gw'oyagala omusisinkana era nze omusumba omu gwe nafunako ekirooto mu ggwanga lino ate nekimutuukako nagenda omusisinkana n'agaana era nensirika nenkimala neninda Katonda paka lwe yalaga nti kyenali mugamba kyekyali ekituufu. Tetulinga okudda wano okwogera ku baganda baffe nga tulinga abalumirirwa ekkanisa naye ng'ekigendererwa bujja bwe buli emabega w'emitima gyaffe. Abategendereza ab'empaka omuntu yenna nze nasabirako mu kanisa ndowooza ziri 2 naye nze abasumba bange bonna ne bw'obayita teri lunaku lwe nali ngenze wa musumba nti ngenze kuloopayo muganda wange oba ngenze kwogera ku muganda wange. Nakizuula ng'obulamu buno bwe tuba tunaabutambuza weefeeko weeyige weetegeere weekebere. Nabagamba nti bwe tusisinkana abantu bonna eno mu kanisa tubakolako ebintu 3. Ekisooka kubayigirako, ekyokubiri kubeegendereza, ekyokusatu kubasabira. Bw'omala okukola ebyo ebisatu ebisigadde muleke ne Katonda we. Kati bino byolaba omuntu n'ateekawo akatuuti n'atandika okwogera ku muweereza ng'alinga amunenya, okwo si kwe kunenya Katonda kwe yayogera. Yesu Kristo yagamba muganda wo bw'ayonoonanga genda omusisinkane. Bw'akulema ggwe mutwalire eri abooluganda, bw'akulema mutwalire abakadde, bwekigaana muleke abeere munnaggwanga. Tuteekwa okugoberera protoko w'ekkanisa. Yesu Kristo yali asobolera ddala okugamba. Kama ibazibe nnyo balamusizaako nyinate mu linnya erisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu abeera ddala omulamu. Ebigambo ebyo bivudde eri omuweereza Mukama ayitibwa Peterson Ntume abangi mumumanyi abamu temumumanyi. Abadde tomumanyi munoonyeeko alina enjiri nnungi alina ebigambo ebirungi. Vidiyo eno yantuukako era abaana bantaagingamu mu vidiyo eno ddala abaana ab'omumutundwe bantaagingamu. Nina omusajja omu gwe nali mbuuza naye ebibuuzo yankubira essimu muweerezaawo n'aŋŋamba nti naye ggwe lwaki olumba buli musumba? Ne mubuuza ekibuuzo kye ngenda naawe okukubuuza. Mu comment section mpaayo abasumba abawera 5 be nali nnumbye era n'ensonga. Singa owulira nti nina omusumba gwe nali njogedde erinnya lye bammenyere nga bawera 5 ombuulire oba Uganda erimu abasumba 5 bokka gw'olyoka oŋŋambe nti nnumba buli musumba. Nolwekyo mba abasumba 5 n'ebye nali mbagambye n'ebye nali mbavumye n'ebye nali njogedde nabo. Bwe nakimubuuza yasirika na guno gujja taddangamu. Kakati vidiyo eno yantuuseeko n'abaana ne bantaagingamu naye ogenda okulengera nga abaana bansi bayiwa obusagwa just gospel musumba Ntume yuno akwadde message n'ebirala ngenda okulengera naye musumba Ntume niye wansi nga addamu aliplayinga comment z'abaana banvuma ndi muzimu ndi nabbi wa bulimba musambwa n'ebirala bingi nnyo ku post eno vidiyo eno. Ngenda okulengera mentions ziddamu zeeyongera babonsindikira mu videos mu inbox. Kati sigenda kuliplayinga musumba Ntume
tuli mu bulembe nga mulimu abaana abali confused, tulagewa tuddewa, bali awo bali mu masanganzira tuddewa. Kakati tulemererwa okwawula kye tuyita open rebuking, ne tukozesa kye bayita hidden love. Pastor Ntume yennyini yayogera bwadda mu kisenge, alina ebintu byasiriikirira n'amanya nti mbutuufu wano tuwabi, wano waliwo ekikyamu, naye ekyo tasobola kujja kukyogera in public olw'ensonga nti alina omuntu ali mu kukikola. Omuntu oyo amuyinako following, waliwo abantu aba following omuntu oyo. Nolwekyo wanajja n'akyogera, following eno, chain eno egenda kutuka. Following is a chain. Okitegedde? Following is a chain. Ojja kwesanga nga abantu abagoberera Mutundwe, abantu abagoberera ewa Gundi, ewa Bishop Nathan, abo bonna kuliko chain eva egende ewa Bujingo n'eri. So kati singa ojja n'oyogera ku Bujingo ekintu ekitanyumira bawuliriza ba Bujingo, chain eyo egenda kutuka. Kati ebiseera ebisinga tutya nnyo okukozesa open rebuking eyo, ngera 27 eyo 5. Tutya nnyo okurebukinga okusinziirira ku Bible bw'esomesa mu kitabo ekya Timoseewo ekyokubiri 3:17 nti ekigambo kya Katonda kirebukinga, kinenya ate kicorrectinga in righteousness. Kati that's why kyovolaba nti tufuna ababuulizi olunaku olwaleero nga bajja boogera ebigambo weebityo nti kati olya n'osanga oli asimbiwala katuuti anenyono era anenyono, balinga balumirirwa ekkanisa naye nga bujja. Kati abagoberezi babateekamu ekintu ekyo nti oyo ayogera ebigambo ebyo alina obujja, alina fitina, tayagaliza, yensonga lwaki ayogera bw'atyo. Naye ng'ekituufu kiri nti bwe nvaayo ne nkugamba nti Wilson Bugembe bw'ojja n'okubira ab'ensi ebirango, abaana ba Mukama bagenda kukugoberera kubanga oliko following ya Christianity following eyo egenda kukugoberera, egenda kugoberera ebivulu eby'ensi bagende wa King Saha. Naye King Saha tagenda kukeera ku makya akuba akalango ng'agamba abantu nti mugende ku Sunday wa Musumba Ntume alinayo olukuŋŋaana lw'abakyala. King Saha tasobola kukikola. Era bwe nvaayo ne nkugamba nti Mama Fiino oyo ali mu kubazannyira ku mitwe, kye kino kyali mu kubapangirira bakola. Nenzija nga nyimbirira ekintu kye kimu okumala omwaka mulamba, naye nga byenjogera bijja bibeerawo. Kakati omuntu ng'oyo bw'ampuliriza agenda kugamba nina obujja. Bwe nvaayo ne nkugamba nti Musumba Tom Mugerwa muganda wange nti oyina ensonga ne muganda wo mwatuula n'eremererwa, ne mwatuula abantu 2 ne bigaana, 3 ne bigaana, ne bigenda mu kkooti. Kooti ekuyita ebbanga lyonna ly'omaze nga togenda mu kkooti, lwaki weesamba kkooti? Genda mutuule n'owooluganda mutereeze ensonga. Kooti ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi guno gwe tulimu guno gwennyini, kooti yabayita for mediation, mutabagane era n'ogaana okugendayo mu kkooti ng'ensonga zirina kuggwa. Kakati ensonga ezifaanaganako bwe zityo bwe tuzoogera ffe tufeera ababi. Naye ate Musumba Ntume olina ekyawandiikibwa kyogedde mu kamwako, ate bw'omaliriza Bayibuli ekyonnyonnyola bulala, akamwako kakinnyonnyola bulala, ne Bayibuli ekinnyonnyola bulala. Gw'ogamba nti owooluganda bw'ayonoona genda otuule omuyite, wagaana mufune n'omulala muganda wo, bw'akkiriza nga yafunye muganda wo, bw'agaana ng'afuuse munnaggwanga nti muganda wo bw'ayonoona. Olunyiriri terugamba nti muganda wo bw'ayonoona, olwo oba olukyusizza. Mukama waffe Yesu yali straight nnyo mu Matayo 18:15 n'agamba nti if your brother sins against you, owooluganda bw'akukola obubi. Kakati nze byonna byenjogera nti wali wa luganda nkoze bubi, nedda, kubanga sina personal grudge na muntu yenna nti yajja ewange nanzibako ssente tutule ku meeza tuteese bwekigana tugende tuyite omulala bujulizi obusatu bukakate, nedda. Njogera ekintu ekirijje no ku mubiri gwa Mukama waffe Yesu olwedde nga kitambudde. Ensonga za Tom Mugerwa ziri mu mpapula z'amawulire zaafuluma dda myaka egiyise until now, sinze ensoso byogera zaafuluma dda. Ensonga za Wilson Bugembe zigenda maaso zaatambula dda ne effect tuziraba we ziri. Mpozi ng'ensi eyo mu mwoyo teraba era tewulira. Kakati eyo message
egenda eri abaana abato abatannabakula naye mwetereze.